okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukwano omulungi akedde ku Caribbean TV nebaza Mukama ate akuleese okubeera ng'oyiga naffe enkya eya leero. Weewaawo kisa kya Mukama kyokka kye kitukuuma. Tusobola okuba nga tusobola okubaako bye tukola, tusobola okuba nga tusobola okuyiga, ate era ne tusobola okubaako n'ebyonna bye tugabana n'abalala. Gwe wena atagabana nkusaba otwala omukisa guno nga kwakugabana ne munno. Lunaku lwa Sande, ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi gwa Desemba. Weewaawo mukulikeyo abagenze okusinza lunaku lwa Sabbiiti mwenna. Mukama abawa omukisa. Abamaliriza Children for Christ mwebale nnyo, Mukama abawa omukisa. Ate tukyagenda mu maaso ng'ekabulengwa Children for Christ. Wenna ateze Caribbean tulina enjiri y'emirembe n'emirembe ku ssaawa 3 ez'akawungeezi, so togisubwa. Olina ekibuuzo ky'oddamu okiddamu ne weefunira ekirabo eky'enjawulo. So ddamu ekibuuzo ekyo buli program we binaggwaayo ojja kufuna ekirabo eky'enjawulo. Weewaawo si kye kyandeese tuzze mu programu yaffe ensulo ey'enkya okuyiga byaffe ebya buli ku makya. Weewaawo muganda wange mwannyinaze tugenda kuwulira oluyimba lwaffe, tugenda kutendereza Mukama n'oluyimba namba 52 n'oluvannyuma tugende mu maaso n'ekyokuyiga eky'olunaku olwaleero. Weewaawo awamu naffe mu luyimba olwo ekitukuvu ennyo ndyoke ndagirirwe ekkubo lyo. Nnungame mu mateeka agalimu okutuusa ku lunaku lw'olidda. Kuba tulese tuyige asiro tusonye tusobera maaso tulungamye tweyongere okuyiga n'okujja Yesu Kristo. Tugamba nti nga kitammwe ali mu ggulu bwali omutuukirivu. Matayo essula 5:48 Bayibuli egamba weeti kale mmwe mubeerenga abatuukirivu nga kitammwe ali mu ggulu bwali omutuukirivu. Kale mmwe mubeerenga abatuukirivu nga kitammwe ali mu ggulu bwali omutuukirivu. Weewaawo mu nteekateeka y'obulokozi empisa eya waggulu erabika enteekateeka yo yennyini. Empisa eno eyo y'empisa ey'obutuukirivu. Muganda ne mwannyinaze Kitaffe agamba nti kale mmwe mubeerenga abatuukirivu nga kitammwe ali mu ggulu bwali omutuukirivu. Obutuukirivu kye ki muganda wange ne mwannyinaze? Okitegeera ojja kuba otegedde byonna byetugenda okuyiga mu wiiki eno yonna gyenakoma, ojja kuba nga obitegedde. Mpisa esobola okufunibwa oba tefunika. Weewaawo obutuukirivu businziira ku ki? Ebyo byonna bibuuzo. Waliwo obungi buli omu bw'alina okuba nabwo oba businziira ku buli muntu? Obutuukirivu buliko ekipimo nti gundi alina kuba na kipimo weekiti oba businziira ku buli muntu bwanjawulo? Bino byonna tugenda okwanukula mu wiiki eno yonna, era nkusaba obeere mweteefuteefu okuyiga naffe buli kyokuyiga kye tugenda okuyiga ku makya ga wiiki eno yonna. Tuguddewo wiiki mu ngeri y'enjawulo, twebuuzizza ebibuuzo bingi ate byonna byonna byakuddamu wiiki eno. Muganda ge nemwanyaza batapuliga oluleke kubanga ogenda osubiddwa okuddamu ansa eno. Kibuuzo kyose obutuukirivu kye ki? Mpisa esobola okufunibwa oba tebufunika? Kyokusatu kigamba businziira ku ki? Ne tulaba ekibuuzo waliwo obungi buli omu bw'alina okuba nabwo oba businziira ku buli muntu? Abakkiriza okuba n'obutuukirivu, abakkiriza okuba n'obutuukirivu y'emu ku mpisa ezibadde nga
enkulu ennyo era ebadde nga nsonga nkulu evaako n'obukubagano okuviira ddala ku ntandikwa y'obukristaayo. Mugala ne mwannyinaze emirundi egimu yavangako n'okuba n'endowooza ko n'okwogera ebigambo ebikontana n'empisa yennyini eyo excuse me ebikontana n'empisa eno yennyini eyakubaganyizibwangako ebirowoozo. Ensonga enkulu ezizze ziweebwanga zisobola kufunzibwa mu ngeri nnya era tugenda kuba nga tuyiga engeri ezo nnya olunaku olwaleero. Kaakati muganda ne mwannyinaze nkusaba funa kalaamu, funa kitabo, funa katebe, tuula. Tugenda kuwandiika ensonga zaffe nnya weddu ezituviira kaakano kino ekiyitibwa obutuukirivu. Ebintu ebibadde bireetera okubeera nga ebyogerebwa ku butuukirivu tugenda kubifunza mu ngeri nnya zokka. Kaakati gwe abadde weeteekateeka okuba nga ovaawo, tula butuuzi osirike weetegereze bye tugenda okuba nga tuyiga. Esooka y'ensonga ey'okubuusabuusa. Obutuukirivu mpisa etefunika eri bantu, Kristo yekka ya bulina. Abantu balina okubuusabuusa nga bagamba nti obutuukirivu tetusobola bufuna ffe ng'abantu. Kristo yekka yalina okubuusaoko, that is doubt. Ensonga ey'okubiri y'ensonga ey'obukakanyavu bw'omutima. Bulimu ekiruubirirwa ekyawaggulu tuteekwa okutuukako mu bulamu obukristaayo. Kaakati njagala gy'okakanyiza omutima nekikulemesa okuba nga ofuna obutuukirivu. Kyava ayogera eri mu kitabo ekya Zabuli nti abantu balina obukakanyavu bw'emitima. Obukakanyavu bw'emitima obwo era buleetedde bangi okuba nga bagwa mu kutyabaga. Balina omutima omukakanyavu, omutima omunywevu, omutima ogw'ejjinja. Kyava asaba Dawudi agamba nti onziggyeeko omutima ogw'ejjinja, ontonemu omutima ogwata ebiragiro byo. Kubanga obukakanyavu bw'emitima bungi. Obukakanyavu bw'emitima buno buleese obuzibu ku nsonga naddala eno ey'obutuukirivu. Nange ne mwannyinaze obutuukirivu bulimu ekiruubirirwa ekyawaggulu. Buli omu ku ffe kyateeka kuba alina mu bulamu buno obw'ekikristaayo. Omukristaayo agamba obutuukirivu tekisoboka. Kale mu ggulu bwali omutuukirivu. Obukakanyavu bw'emitima buno buleese obuzibu. Akutegeerera ddala kiki ekitegeezebwa obutuukirivu. Kaakati tulina ensonga ey'okusatu ereese obuzibu okuwaliriza. Okuwalirizibwa. Tugambye nti ebigambo bino ogerako z'ensonga ezimu ku nsonga eziweebwanga ezisobola okufuna mu ngeri zino ennya ezoogerwa ku mbeera tekisoboka kubeera mutuukirivu. Abantu abamu balowooza tekisoboka kufuna obutuukirivu buno obutuweebwa. Agambye nti mubeere mutuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu waali omutuukirivu. Ebintu bino ebibiri, obutukuvu n'obutuukirivu. Agambye nti Muganda ne mwannyinaze okuwaliriza ensonga y'abantu. Obutuukirivu buno tebukubaganyizibwako birowoozo, mbeera y'obulokozi ekakata ku buli
buli kyateeka si kyakulowooza ko bulowooza nsobola okubeera n'obutabeera nedda. Okubeera omutuukirivu si kyakyeyagalire nti nsobola okubeera n'obutabeera. Omutuukirivu kyoyina okubeera. Ekisooka okubeera omutuukirivu kiruubirirwa ekyawaggulu ffenna kye tuteeka okubeera nga tutuukako. Okubeera omutuukirivu mpisa etefunika abantu. Kristo yekka yalina obutuukirivu era yasobola okubukola ki? Okubutuwa. Kristo yekka yasobola okutuwa obutuukirivu. That righteousness that is imputed and imparted. Ffe abantu tulina butuukirivu bwonna butuweebwa Kristo kubanga yekka yabulina. Ensonga ey'okubiri kyatteeka buli omu alina okuba n'obutuukirivu. Si kyakulowoozako bulowooza wabula kyatteeka olina okubeera omutuukirivu. Ogamba wemba saagadde nedda. Omukristaayo biveeko buvi. Agambye nti omukristaayo olina okubeera ng'oli mutuukirivu. Si kyakulowoozebwako bulowoozebwa naye embeera ekakata ku buli muntu. Every individual has to be. It is not an option. Kale singa kyali kyakulowoozako bulowooza, kale singa kyali kyakulondawo bulonzi, singa kyali kyagambye nti nze nsobola okikola kino nsobola otakikola, singa olina eddembe. Naye akaliko kiri nti tewali ddembe lya kusalawo oba obeera oba tobeera. Olina okukkiriza biveeko oba obeere. There is no middle ground. Oba toli mutuukirivu, toyagala kubeera mutuukirivu, ye bukristaayo biveeko, kyangu nnyo. Naye gwe oyagala okubeera omukristaayo era osigale ng'oli mukristaayo, option yemu. Olina okubeera omutuukirivu. Otuukiridde si mu butuukirivu bwo, Kristo. Nedda. Obutuukirivu kati tubalirwako nga ffe tubalirwako obutuukirivu obwo kubeera mu Kristo. Ndi kati otandise okunfuna. Engeri y'okubufuna okuyita ddala. Mugala mwannyinaze ffenna tusobola okuba abatuukirivu mu Kristo okuyita mu Kristo. Kankiddemu muganda nga ne mwannyinaze osobola okubeera atuukiridde mu Kristo kuyita so wabula si mu mulala. Badde atandise okungoberera ngolowooza nti kanze ngenda kufuuka omutuukirivu enkya, nze ngenda kufuuka omutuukirivu nakirabye nkisobola. Muganda nga ne mwannyinaze tosobola kufuuka omutuukirivu okuggyako ng'oli mu Kristo. Nkutegeeza kuno okulabula nkusaba okulabula kuno okutwale. Agambye tuukirivu ali wala. Ngoberera ng'agamba nkitegedde nti ate nze kubuusa nyina okubeera sina kubeera mukakamavu wa mutima okufuuka omutuukirivu era nkitegedde nti kino kinkakatako okubeera omutuukirivu kaakati kankantandika okufuula omutuukirivu. Obutuukirivu tubufunira mu Kristo mwokka. In Christ alone. Kyava agamba nti ng'atunula Yesu omutandisi okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo. Katweyongereyo ogenda kubanga onfuna. Engeri eno yekkakanya era n'enjigiriza eya Bayibuli.
engeri yo neyo keyofuna obutuukirivu nga tobujja mu Kristo yekkanya n'enjigiriza ya Bayibuli. Kaakati zobadde omanyi, engeri zonna zomanyi zonna zebabadde bakuyigiriza oba zonna zobadde olina kulowoozaako kuva twatandise zeerabire. Engeri yo era gye tukanya nayo y'engeri ey'okufuna obutuukirivu nga tobujja mu Kristo. Kaakati gwamanyi nti asobola busimbalaala n'ofuuka omutuukirivu tewali. Eyo tugamba nti maneya ne mye obutuukirivu si buli kubanga obutuukirivu obulala bwonna obulijjo obuva gy'oli butava eri Kristo obutali mu Kristo. Obutuukirivu Kristo agamba enkola yaffe ey'obutuukirivu biri ng'enziina ezikongedde. Kakati gwe enziina ezikongedde zigenda kubutuukirivu bwo kyava agamba nti obutuukirivu bwonna bwe tulina, obutuukirivu bwonna bwe twegomba, obutuukirivu bwonna tusuubira okutuukako buli mu Kristo. Mu Kristo mwokka omuli obwo obutuukirivu. Ngala ngeno mwanyinaza kansubire nti tandise okunfuna. Tuyiza bingi, tukyayiga bingi, tugenda kuddamu ebibuuzo bino wiiki eno yonna. Nze nkusuubiza nti tusuubiziddwa okuddamu ekibuuzo ng'obutuukirivu kyeki, obutuukirivu tusobola okubufuna oba nedda. Ne tulaba nti obutuukirivu buno businziira ku ki? Ekipimo nti tulina kwanawo ekiti oba businziira ku muntu. Ebyo tugenda okuyiga wiiki eno yonna. Okusaba wiiki yonna obeere nga steady ng'otudde olindirira okuyiga wamu naffe. Ziba 11:30 buli ku makya. Obeere nga tovaako, obeere wamu naffe otegeere ekyama kino eky'obutuukirivu. Naye nga kye tusoose okutegeera olwaleero kyetutegeerera ddala ti obutuukirivu tebuva gye tuli, tusobola kubufuna kujja mu Kristo era Kristo yekka. Kakati abadde alina obutuukirivu bwogenda bugula simanyi. Enjigiriza egamba nti obutuukirivu tubujja mu Kristo ne Bayibuli, tewali njigiriza ndala. Ye kuyigiriza nti osobola okukolera obutuukirivu mye ebikolwa byaffe byonna eby'obutuukirivu zenzingongedde. Naye obutuukirivu bwe tulina tubujja mu Kristo. Kakati gwe beera bubeezi mu Kristo. Kyokka kyoba mu Kristo kikumala. Beera mu Kristo kikumala. Obutuukirivu ogenda kubuweebwa agambye nti mubeere nga batuukirivu nga kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. Era muganda ngene mwanyinaze ekigambo ekikozesebwa mu ndagaano empya ekitegeeza omutuukirivu ky'ekigambo ekinyonnyola teleus, ekitegeeza ajjudde oba ekintu ekijjuvu, ekintu ekisajjakudde, ekintu ekituuse ku kiruubirirwa kyakyo oba ekintu ekituuse ku bukulu. Muganda ne mwanyinaze obutuukirivu kwe kubeera omujjuvu, kwe kubeera omuntu ajjudde, kwe kubeera ng'otuuse ku bukulu. Obukulu kitegeeza ki? Muganda ne mwanyinaze obukulu bwebwo butuukana n'omuntu ayogerwako. Ekigambo kino kinyonnyola bulungi obuwanguzi bw'okukula mu by'omwoyo obulina omusingi ogusibuka mu kukkiriza. Bwe tugamba nti completeness to the perfect stature, nti nga tukuze ntuuka ku bukulu obwo bwennyini. Muganda ne mwanyinaze obukulu obwo bwennyini, ekikulu ekyo ekyekigera nga luluse ku kigero ekyo kyennyini eky'obukulu, that measure nga luluse ku kigero ekyo tuba tuli batuukirivu. Tutuuse ku kigera ki? What is the standard? The standard is Christ himself. Tutuuka ku kigero ekyo kya Kristo yennyini tuba tufuuse abatuukirivu. Kaakati nno akaseera kakwekebera muganda ne mwanyinaze
nze naawe tusande tutwale akaseera kano nga twekebera nti mu mpisa za Kristo zonna nange mwenyimiridde oba nkyabulaabulamuko. Omala okwerowoozaako n'okufumitiza ku nsonga eyo ate awo nomala n'osituka n'amaanyi mangi n'ogamba nti I'm going to stand in the righteousness of Christ. Kakati ffenna tetusaanidde kino kyakwekebera kituleeteddwa ffenna twekebere twechekinge tuyimirire tutya. How firm is our foundation? Omusingi gwaffe guyimiridde ku ki? Omusingi gwaffe munywevu? Agambye nti weekebera oba otuukiridde. Muganda ne mwanyinaze nga ndi mu kwekebera nga njagala kulaba oba ntuuse ku kigere kye eky'obujjuvu oba nzijjudde oba ntuuse ku bukulu obwo bwennyini obukulu obwani obwoyo gwe tugenda obwoyo omuntu omukulu. Ani omuntu omukulu? Ye Kristo. Obukulu bwa Kristo, obutuukirivu bwa Kristo. Singa tutuuka ku leve eyo nga tuli kisa kimu ne Kristo nga tutuuse ku kigere ekyo eky'obukulu ekipimo ekyo, Kristo agamba nti tugenda kuba tufuuse abatuukirivu. Kakati gwe abadde ali yalwana okufuna obutuukirivu, abadde tandise n'okuba nga weeyita omutuukirivu, nsaba Mukama Katonda waffe akukwateko olowooze, kubanga kaseera ke kano kennyini Kristo kaatuyita okubanga tulowooza. Kakati nno ekigambo kino kinnyonnyola bulungi nnyo obuwanguzi obw'okukula mu by'omwoyo obulina omusingi ogusibuka mu kukkiriza. Ebisaanyizo by'ebikola ebituukirivu n'obutuukirivu bwa Katonda okuba nga si bye bimu. Wadde nga kirabika ng'ekyewuunyisa, tusanga olunyiriri lumu lwokka mu Bayibuli olwogera ku butuukirivu ng'empisa ya Katonda. Kyekyawandiikibwa kye tusomye olunaku olwaleero nti mubeere nga batuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. Abawandiisi b'ebyawandiikibwa ebitukuvu tebayagala kwogera ku butuukirivu bwe nga bwe baakola ku butuukirivu obw'ebikolwa eby'obwakatonda. Okunnyonnyola ekikula kya Katonda, ekigambo mutuukirivu wano bulijjo kyogerwako ku bikolwa bya Katonda, engeri ze, amateeka ge n'okumanya kwe. Era ne mu bubaka obwa Yesu Kristo bwe yayogera ku lusozi ebikulu ebituukiridde ebya Katonda bikwanaganyizibwa bulungi ku kusaasira kwe tulina okulaga eri abantu bonna. Nkusaba ogeraageranya ebigambo bino era ng'olowooza ku byonna bye tuyize olunaku lwaleero. Mugange ne mwanyinaze, n'olwekyo kibuzo kigamba nti batuukirivu. Iye nga Katonda bw'ali omweki omutuukirivu. Ate ye Ellen G. White amaliriza waati, agamba waati, nga Katonda bw'ali omutuukirivu mu mbeera ze, naffe bwe tulina okubeera batuukirivu ne mu mbeera zaffe. Tuyisoma mu Preachers and Prophets olupapula olwa 574. Kakati muganda ne mwanyinaze, tetusobola kufuuka batukuvu nga Katonda. We cannot be holy as God, but in our ways nga Katonda bw'ali omutuukirivu, complete, perfect. Be ye perfect, even as your Father in heaven is perfect. Nti naffe abakristaayo yena kukina kubeera kiruubirirwa kyaffe. That should be our goal. Ye goal gye tulina okuba nga tuteebamu, kubeera batuukiridde, kubeera bajjuvu nga Katonda kitaffe wali omujjuvu. Nkusaba muganda ne mwanyinaze nkya leero nga tumaliriza obubaka buno olowooze ku bigambo ebyo. Ffenna tugende twechekinge, tulabe wa tubulamu, tugende tusabe Mukama atujjuze ffenna tubeere nga tusaanira oba nga tusikira obwakabaka bwe. Weebale nnyo kubanga obadde omu naffe ate era n'otambulira naffe ekyokuyiga kyaffe kino ekyaleero. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Katwembeke tusabe. Mukama Katonda waffe, nkwebaza olw'obutuukirivu bw'otuyigiriza. Tetusobola kufuna butuukirivu okujjako nga tuli mu Kristo. Mukama Katonda waffe, muganda wange ono mwanyinaze ono abadde ayiga ebigambo bino yeegomba okuba omutuukirivu nga nange bwe neegomba okuba omutuukirivu. Tusaasire otuwe ekisa kyo
tutambule mu kwagala kwo, tukole by'oyagala. Ate era Mukama tuzibe obujja ffenna olw'okweteekateeka olw'akawuka bugenda okujja. Weebale Mukama kubanga otuyigiriza ate era n'otuzaabuja n'otuteekateeka olw'akawuka bugenda okujja. Tusaase n'olunaku lwaleero nga tweyongera okugenda maaso n'okukola emirimu gyaffe. Tuteeketeeka ate tuyigirize erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mukama yeebazibwe era nkusaba weyongere okulowooza ku bigambo bino ne wiiki eno yonna kubanga tugenda kweyongera okuyiga. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.